nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliza nkutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Oli ku Yugi Update TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza. Kubiriza ggwe atannaakuba ng'otwegattako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba nsobola bulungi nnyo okuba nga okipingibwa ng'oli updated. Ojja kuba osobola bulungi nnyo tukufolowinga, otwegattako, naawe obeere nga gwe abasooka okumanya ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Nagamba ekintu kyokka ky'osobola okukolera channel eno kwe kubanga osubscribinga okuba ng'oyongerayo amayengo gaayo. Naawe bw'oba otaddeko comments mu comment section ejja kuba ng'etambulira ddala etuukeko oyo omuntu gw'oyagala, etuuke gwe kikwatako ggwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kati ekiri ekkoboko okyerabiddeko, tebakyagala kipande kya Museveni wadde ku kkubo, era abaana bagenda babyambula babitimbula beekyaye bagamba ekimala kimala, twagala nkyukakyuka tukooye okukulaba ku ntebe, era baagala mwami Yoweri Kaguta Museveni abawe entebe yaabwe ggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nga we tugenda mu maaso n'okulaba ekiri ku lumbe, beekyaye oluvannyuma lwa Honorable Sseggirinya okufa mu nfa etategeerekese ng'ate yakwatibwa ng'abantu amanyikiddwa ng'aba gavumenti ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kati bagambye bakooye okulaba ebifaananyi bya mwami Yoweri Kaguta Museveni ku kkubo. Ebyo bibadde eri ekkoboko ggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Era kati wenjogerera Museveni takyalimirayo kambugu eyo ekkoboko. Embeera yeeyo kati ssaawa yakweyubula. Budde bwakulaga ki amazima n'okulambika eggwanga amazima ku ki ekigenda mu maaso. Omunaddeeyo ne musirika, abasajja bagenda batta bamamalewo. Omunaddeeyo n'osirikira ensonga nga ggwe otya okwogera, kuba n'osirika ofa n'oyogere ofa. Kati fa ng'oganyizza ng'olina ky'ogasseeko ku ggwanga lyo. Kifundako okufa ng'olwana than okufa nga weewumbyeko ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Okuba nga tusobola okwejja mu bunnya, tulina kukolera wamu, tulina kukola bukuyege okusobola okulaba nga twerwanako okujja mu mbeera eno embi. Ggwe onoosirika tugenda kufa nga tutunula ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mutegeeza nti nno mbaagala nnyo, mwebale kwekuumira ku mayengo ga Yugi Updates TV.